Endobeso. Kugenda mu mukaaga tonzifuna tifama ekintu buli ky'omuziki. Endobeso. Mama nkulamusiza nnyo. Kale sebo. Oyogera kadima ku beat wano. Sebo. Njogera kuna mchalani. Nabukenya Joan wa Nabukenya mpozi mbera bamamba. Wangabi. Mama wange. Sali sukura mama. Kale sebo. Bali batya? Alunjika sebo. Wangalira wa. Ndi kyabakadde. Nonge omugenzi Supriyani. Sebo. Kale tutandikirewa. Yali nkugambye egala kubira ko mwange kumusiima. Mwani wo. Kawomera. Sebo. Njagala kumusiima byankoledde Njagala. Ni namba 2. Abanna. Namba 2 sanyiza okuwuliza. Kale sebo. Omwami yani amanya. Kiwalabe Gerard. Ani? Gerard. Kiwalabe Gerard. Leero ekisanya si kyeyo. Yavudde eno jo. Akoledde biki? Anderedde mu bintu bingi. Kubanga yanjagala nansuubiza byansuubiza naye ndaba nga bigenda bituukiriza. Olinamu abaana bameka? Olinamu omwana omu. Mulenzi muwala? Mulenzi. Wabbanga ki? Mwaka gumu n'ekitundu. Mumaze n'ebbanga ki Gerard? Myaka nga 4. Myaka 4. Baakumanya eri ku kitebe? Agamba okuva okuntwalayo naye kannaba. Ngamba eno omukyala yakumanya? Amanyi. Emulwana? Mukwatagana? Ate tukwatagana naye nga tewali buzibu bw'amaanyi. Bali bayimwe temwekubanya omusajja ne mukola ekintu wali saagala nze bajja ne bajja bakwatagana. Kale tovaako. Kale se. Sawa zina bakola ki? Zina abeera ali wakanyira. Aliwe kati ya? Naye sawa zino byali ayiwa atambulire. Tasobola kwogera ngeri kiri kisanja ky'abalala. Ajja kwogera. Asaaga. Mwami Gerard. Jebali taata. Jebali. Nze bamita mwami Tebukoza. Nkubye kukusiima. Omukyala gwe Nabukenya omumanyi? Nabukenya ono watukubidde essimu n'agamba tukubireko tukusiima ebirungi by'omukoledde. Njogerako ne mwami ani? Ssebo bambita Tebukoza Kadima. Ku biiti. Kwendi ssebo. Ssebo. Omukyala atukubiddeko essimu wano. N'agamba nti omwami munkubiddeko munneebalize kuba buli kye yansuubiza kyonna akituukiriza. Webale kubeera musajja atuukiriza. Kale mwami kadi. Omanye ebintu by'ensi bizibu munnaye bantu bangi abakola ebintu naye ne batatuukiriza. Naye gwe oba otuukiriza kirungi kituzaamu amaanyi. Nabukenya omwami wuyo naye mwebazeeko mu ddoboozi lyakuwulire. Wanyinyabo. Nakubye njagala kweba mukunjagala nsiima ekimira ddala. Kale nyabo nange webale kunjagala ate webale nawe kufaayo. Kale sebo era nkwagala n'esubi bingi nawe subira bingi. Kale webale kusiima munnange era mbadde sifunaako muntu yali akiŋŋambyeko. Kyomanya nkwagala nnyo. Kale nyabo munnange webale kutuukiriza. Kale sebo. Mbadde mmanyi byenkola tosiima munnange omanyi abamu tebasiima. Nsiimira ddala era nnyo bulungi amaanyi. Webale kusiima munnange nange nsiima munnange webale nnyo webalire ddala. Mwami Gerard. Wange kadima. Twagala ojjeko kati neewaka oba wagenda dda nga mbigudde mbugwi. Waka sinnagenda naye nja kugenda. Era bwe mutuuka ng'ogenda ssebo ngambanga nange ne mbaako kye nkola. Kale mukulu kadde. Kagambo kikowaako omukyala akasembayo nga mbasiibula. Ng'akagambo ke muga siina bingi gamuga naye yeebale kunjagala olaba ntuusizza ne ku ntowo. Olabye laavu. Josi byangu bannange. Kale mukwano tulabire b'oli nabo ssebo. Kale kadima nange neyanziza mwebale ku. Kale Nabukenya. Omusajja akwagala kyanoga. Kale. Yongeramu viivi. Viivi okusaba. Era. Tologa. Asiroga nsaba butabi. Kale. Gwe kingwa tunudde kiki olowooza ki? Kadima wakulawo otera. Kadima ne kabogoza ffe tuliko webale kubanga tutambule ffena. Bale kabogoza. Akandi kano kanyu tugenda banga tusiibula. Yes sebo. Sijafuna ba WhatsApp. Okay. Njafuna batumira.
tewali nnyo kitesa ku nsonga y'abamukwana tutesa kwachi ku bamukwana abo tubagaliza birungi byerere that's what I think nemirembe amina yes kubeera bali bulungi tebalina tabu obweyagala tufuneyo tufunye bwalina obudde kale okungambye kuba nkulaba nga kikuyisiza bubi katwawulizeeko mu babiri tulabe nga bwebagambye okusinziira nga bw'obiwulidde Ataluga ogambye ajja kwata asaaga ng'olina kyeweesize nawukenya mumweretera obameza nne binanasi sirikiranga gy'oli mu kamooli kati senga abadde waka nga mukyala mukulu awulira ebyo mumukuba bitole bya laavo n'amalinda ekawuko n'amalinda mumeze bumezisa bo bannange baana beeyagala mubawulidde bwate munnange tukoleki Haji Abdune Anko Kabu mwebala okuweereza Sumaya Pretty ekiteezi mashallah bambi Katonda abateremu obwangu omanye ennaku zonna ofuna omuntu akufaako alhamdulillah Sumaya Pretty ekiteezi kale webali nnyo webali ddala Wange oyo Nabukenya bannaye Katonda ye yamuteekako kisaake kuva mu lubuto lwa nnyina n'asanga omusajja nga musiimidde ku mpewo n'olabanga naye asiimye bulijjo beekamwana ne badde eri bannange bambi Nabukenya kwasaako ebiri ni mulongo kale Haji Kadima assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mukwano mwebali kutuweereza amanya nze Haji Kasonda Rashid ngambera kabuwa yebali kusiima mulenzi we naye ekyo tekimala alina okuba etteekawo ebikolwa ebiraga nti ddala musiimu okwagala kulina okweyongerako amulagira ebikolwa amulage nti nina musiimu birimu byamukolera hajja tuwona nze sigadde ndi Haji Kasule Haji Kadima mukwano webali tuweereza amanya gatinamponyiwana ekabuwa mune omuwala yebali kusiima kubanga si byangu abakyala tebatera kusiima naye asiimye munne yebale byamukolera ayongeremu atuuke n'omutwala mu bakadde sigadde naye gatinamponya ekabuwa kale bamala omutima gukakkanye yes ndagala okutegeeza omuyimbi yenna awuliriza ali ku radio nga awuliriza agala okulikodinga oluyimba lw'omu studio omukisa weeguli jangu tukulikodingire oluyimba lw'omu studio yaffe ate tukuyambeko n'okunoonyeza akatale kwata namba y'essimu eno gyengenda okukusomera kwata pen n'olupapula enamba y'essimu eri 0702 23 tusangibwa Kawempe Kirokole Tula Road nkutegeeza gwe omuyimbi yonna yenna gy'osinzira oba oli Kampala oba oli Wakiso oba oli Mukono Mpigi Mitiana Luweero Kayunga Kalangala mwena Kiboga Nakasongola mwena gye muli ng'oyagala okulikodingira mu studio ye Kampala yakali kuba ku namba eyo oba osobola n'okumpereza obubaka ku WhatsApp kuba abayimbi abasinga mufuna obuzibu nga studio ze mulikodingiramu ennyimba tezibajjirayo kyakabi kati jangu olikodinge naffe ku Dibro studio ekintu kyo kibe kyakabi ne bwe tulikodinga audio ne video ate tukuyambako okunoonya akatale namba ya Facebook nagibasomedde naye bati olikodinga nko mu studio ngwe mulundi gwe ogusooka tukwata olinda era n'oluvaayo bulungi naye n'ofuuka omuyimbi owakabi omuyimbi yenna awulira tofiirwa mukisa guno oba gwe namanyi omuyimbi mulagire enamba yaffe y'essimu yeno eri 0702 23 kale bwana Kabogoza omukozi asobola okuba nga akola nawe bakwetaaga mu bwangu osobola okukola nga akola ku mobile money oba pakazi babetaaga bakashiazi ba sales agency n'emirimu ebirala mingi nnyo bagenda bagezeeko essimu gyegenda kubanga nkulekera eno 07 35 89 42 07 35 89 42 04 34 07 04 34 anamusanvu nkomona ekibimba nyimba zibeera 12 singa okuba nga zookya twagala okubaga mbafuna nti musula bulungi wangala masobogi aivene chuchu maguru nyondo lukoma n'atawetwa omwana wa Mutesa twebaza omutunzi olw'obulamu bwakuwadde Biti Fuma ekuyozaayoza okutuuka ku matikkira ag'omulundi ogwa-32 ogundegunde ayisa abasajja tukwenyumirizaamu nnyo omulembe gwo otumbudde ebyenjigiriza ebyobulamu ebyobulimi n'ebirala bingi wangala ayisa abasajja Ronald Mwenda Mutebi kabaka wa Buganda walala kabaka mwali bekatusakanyera kubanga empologoma uluguma kisinga